Namutebi Margaret omutuuze w'e Nansana West 2B mu disitulikiti y'e Wakiso agombeddwamu obwala lwa kusangibwa na ddagala lya gavumenti eribalirirwamu obukadde obusoba mu 2. Ono akwatiddwa ab'ekitongole ky'eddagala ekya National Drug Authority mu kikwekweto ekiyindidde mu Kampala n'emirirwano mu kiro ekikeesezza olwaleero. Accountability tunula mu kamera no accountability ya government tunula eri mu kamera sekulabi. I want people right. Hey, get me my phone. Namutebi ng'amaziga gamuyitamu agezezzaako okwewolereza wabula nga buteerere. How did the drugs end up here? You work with NMS? Then how do they come? Do they fly? Who brings them? We are here officially. Who brings them? Which friend of you are? Wait, why are you running away? We want to help you. Ali safari. Akamala ennaku mmeka? 2 weeks ekyogambi n'ebintu bimazeewo ennaku mmeka? Sekyana Frederick omwogezi w'ekitongole ky'eddagala n'akwasisa amateeka ky'omukama Samuel baliko bye balambise ku bubbi buno. Okubeera n'eddagala agenda kuvunaanyizibwa olw'eddagala lya gavumenti lyabadde nalyo kati awabo aba alemesa gavumenti okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabyo naddala baba bagenze mu ddwaliro ne basanga kati gavumenti eddagala balina erya gavumenti lyebetaddeyo ate ne lisangibwa mu mikono egitali mituufu. Eddagala lya gavumenti si lya kutunda, lirina kubeera mu malwaliro, si kubeera mu mayumba g'abantu. Tukubira omulanga, tukubira abantu omulanga batuwe information. Waliwo abalala 3 abakwatiddwa ne Margaret ku poliisi e Nansana ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Bikusakiddwa Kayanja Emon, Crystal TV, Omunnyo.